buno bwe bayita obujulizi. This is the living testimony. Obutaliiko mboozi. That it has not got any conversation. Naye nga bujulizi ddala. But when it is fully a testimony. Yenze omusajja eyalwala. I'm just a man that had a disease. Obulwadde bwantandikira ku bulago. It came from the throat. Ne bukoma mu lubuto. And to the stomach, the belly. Bantambuza mu basawo abalogo 11. That was taken from the sorcery. That is 11 doctors, the witch doctors. Era nayingira mu masabo 12. And I went for over 11 shrines. Essabo eryasembayo liri kyotera wali ewayiga. The first shrine that where I went, it is located in Shotia region. Eryo nalimalamu emyaka 3. There I stayed there for 3 years. Nga buli lunaku banzigyamu amayembe 40. When every day demons were casted for over 40. Nga banzigyamu amayembe 40. For over 40 demons. Emyaka 3 gye namalayo. For all the 3 years that I stayed in the shrine. Mu ssabo ery'e11. From the 11, that is the shrine. Amayembe ne gasigala nga galemedde mu The bulamu. sorcery stayed unto my life. There is no change. Ne balyoka bangoba mu ssabo. Then I was also chased from there. Nenkomawo ku kyalo kyaffe kino. I came back to my village, that is Dwanilo. Nzije nfiire waka. For me to die in my home state. Kaakati nga mpa obujulizi. So as I'm testifying, waliwo omukyala bambi yankwatirwa ekisa. there is the lady that had a grace, the mercy on me. Ye mukyala wange. That is my wife. Yaleetanga omuteteme okugujja mu lusuku. I could bring something from the plantation. Olumu n'atema ekiti nga kinene. Had a stem, the big one. N'akireta n'akinteeraawo mu ttaka. I brought it and put it before me. Kati nze ne ngalamirako bwe nti. I could put my back on it. Ekiti ekyo kinyiga omugongo guno. For it, at least to have a support unto my back. Nga gunnoma nnyo. Because it was taking me too much. Noli nina kojja wange ng'alina ebidongo. Yes, I had my uncle that had the discourse, the music. Bwe yalaba okubonaabona kwe nali mbonaabonamu. When he saw that I'm just into pain, n'ankwatirwa ekisa. had the mercy on me. N'angabira batule y'emmotoka nga nnene. And then gave him a battery to my life. N'agimpa. He gave it to me. Mukyala wange n'azitulanga batule y'emmotoka. My wife could to carry that battery for the vehicle. N'agiteeka ku kifuba kyange. And also put it onto my chest. Ate nga n'ekiti kiri ku mugongo. And even the stem was back onto my back. Obuzito nfune bungi. That I get the big Latin. Ndyoke mbeere ng'omulamu mu nsi eno. To be like I get some life unto this world. Ne mbeera ku batule eyo. So I had the battery onto my chest. Kati nsaba mukyala wange yanteekangako batule ya motoka. So I'm requesting my wife that did all to me. Eky'omukisa timujja gamba nti oyo atulimba. Good enough you can say that he's just lying to us. Mukyala wange ajje wano mulabe. My wife may come and you see her. Asitulanga batule ya Who motoka. could carry the battery to the vehicle? N'agintuuza ku And kifuba. then put it on top of my chest. Batule yatuuka ekiseera neeba nga tekyalina buzito. It took to the extent that the battery I couldn't even get its heaviness. Mukyala wange nampeewo Margaret. Yes, my wife, the dear one, Margaret, can you come? Ajje yasanga nga sirina kantu mu nsi That muno. even came, that had nothing unto this world. Kubanga byonna bye nalina abasawo abalogo baabimalawo. Because all I had were taken unto the witch doctors and the sorcerers. Tebandekera na mpale ennamu. They didn't even leave me with just a trouser with me. N'omujoozi nagutundira ewayiga enkenge. Even the small shirt that I had, I just sold it the other side. Ono ye mukyala wange eyantuzangako batule ya motoka. It's my dear one that put the battery onto my chest. Obuzito bwe bwatoniwa. When the heaviness became lighter, mukyala wange ono n'asituka n'atulanga ku batule ku ngulu bwa. now even my wife also added on the battery on the chest, top of the chest. Kino mukyala wange yakikolera emyezi 3. Could even do it for 3 months. Nga bw'asitula batule bw'aginteekako. To carry the battery onto the top of my chest. Naye nga bw'agituulako ku And then ngulu. herself could sit on the top of the battery. Obuzito bweyongere gye ndi. For the heaviness to be added unto me. Ndyoke mbeere ng'omulamu. That I could have some life in this world. Twali tuli awo mu kazigo ke baali batugabira tufiiremu. Unto the room that was surrendered to us that I may die. Ne walyoka wajja omuzeeyi gwe bayita Jagenda. There came an old man called Jagenda. N'aleeta Apostle Mega. And he bought Apostle Margaret. N'aleeta omusumba Kavuma. And also brought Pastor Kavuma. Ne musumba Geoffrey Mukisa. Plus Bishop Mukisa Geoffrey. Era nzijukirayo ekigambo kimu. And I just remember just one word.
Geoffrey kye yagamba taata that Geoffrey spoke unto my father. yamugamba okkiriza ono tumutwalire He ddala e said Kampala that do you believe that we take this man to Kampala? n'agamba bw'anaafiirayo tulikomyawo omulambo He said that if we die from their side, can you be returned back? taata yagamba Geoffrey The father said to Bishop Mokisa Geoffrey, nti mubawadde oba afiireeyo that omulambo yes, komyawo I've tumuziika surrendered. That is, if we die for us, we just make the burial. ne banzijja wali ewaka e Buyaamu So I was taken from Buyam, that is our village home. ne bantwala wali ku Glory twali mu kkanisa ya Bukenya Then I was taken unto Glory Church, that is from Pastor Bukenya. kaakati abasawo bonna abaalemererwa So all the sorcerers that were found by that moment, abaweereza Katonda bampa ennaku nnya now they just gave me 4 days. ekitanda kye bampa kya nnaku mmeka They just gave me 4 mu days on the kkanisa same y'abalokole awo unto the church of the born again, that is the Pentecostal church. muve ku muntu eyali yalwala You don't leave a person that had the disease. mu nsi muno namalamu omwaka gumu n'emyezi 6 Until this while I was just 1, and nga sirya mmere when I don't eat, nga sinywamu mazzi yadde gonna I could not even take a drink kubanga obulago bwali bwaziba because my throat had already blocked. obulago bwali bwaziba And the throat had already blocked. kati ng'abantu balina okunninnyako So people could n'okuntuulako could put me all the luggage on me, n'okunsimba amaviivi to have the heaviness on me, on the n'obuzito nose, nga bungi to have the big naye heaviness on saala me. okumala ennaku nnya For 4 days I could not eat. essaala ya Katonda At the hour of the God yali emaze okukola nga has already zikolebwewo. worked, when for me I've already been healed up. amannya nze Kavuma bulamu bwa Yesu For me I'm Kavuma BulamuBwaYesu. badde obujulizi buno mu ddakiika entono Yes, I've testified for just a few minutes. kubanga obudde tulina butono Because we are time bad. nze gwe mulaba wano I for one here, nze Kavuma bulamu bwa Yesu I'm Kavuma BulamuBwaYesu. ate nze ovasiya w'eggombolola eno And I'm the overseer unto this region. oba kiyamani w'eggombolola eno Now yonna the chairman unto all this region. Mukama Katonda w'eggulu The God, the heavenly God. okwebaza Katonda I to give the thanks to my God. buli omu aba ayina gye yava Everyone has come from far. nze mukyala wange okubonaabona kwe All yabonaabonamu my wife, the worry that he had, bamugoba mu nnyumba ttaano ku kyalo kwe tuzaalibwa wali was even chased from the room, that is from the village that I do stay from here. bambi batuyamba ne batusuza ne bakoowa They made us to be near, and then they also deserted us. era mbeebaza kubanga So batusuzanga I want to give thanks because they accommodate us for the time that they managed. mu nnyumba ttaano ne tulemerwa ne For 5 rooms, they were deserted and were chased out. tujja wano mu kibuga ky'eddwaniro We came unto this city of Dwanilo. wano mu ddwaniro ne banzijja mu nnyumba bbiri Here in Dwanilo, just 2 kadi ne mukyala wange together with my wife. nga bambi tetulina kantu konna mu nsi We had nothing until this world. We were all taken. by yasulanga sorcerers. enjala Could have the next minus food, olumu n'asiiba can even have a day minus kati food. twalina emusumba waffe Geoffrey So Mukisa we are together with our pastor Mukisa Geoffrey. naye bambi yali aweddemu He was also bankrupt. nga batuwa akawunga ka mutere He could give us the portion, nga tukaliira ku mukene and we could have the silverfish as the soup. ab'ekkanisa bwe baatusonderanga bwe The batyo church, that is the way it managed for us nze to bring n'emusumba our food. Geoffrey Mukisa So we together with Pastor Mukisa Geoffrey, twali akawunga ka mutere we could n'emukene eat the silverfish together with the portion okumala ebbanga ddeneko for quite a long period of time. era newankubadde ng'ebintu mu nsi bijjamu Yes, all the world something could happen, naye twali tetusaana kwawukana nze ne Geoffrey Mukisa but we could not be separated together with kubanga Bishop gye Mukisa. twava wala And because nnyo for us we came far abantu together gye bali batasobola kulengera that people could not see. mukyala wange kati nina essanyu lingi nga mmaliriza My dear one, I'm so joyful as I'm summarizing, I'm finishing. namuguliddeyo n'akamotoka Wow! I bought a vehicle to her. era namugamba nga ze sinnaba katuulamu And they say that before I take over, gw'osooka okukwata ku siteeringi wadde nga it's nange soon to get naavugamu. the vehicle, it's soon to sit on the stage, though even me, I'll also drive it. maze naye emyaka 2 Yes, we've taken over 20 years in our marriage. mugumu It's strong. She's strong. tanobangako She has never divorced.
Lamusa ku bantu tumalirize tuveewo balamusa babulye ku manyago. Just telling the names to the congregation. Omanya abantu b'ensi eno balaba. You know the worldly people, batambulira mu bika. They move in clans. Banampeewo beddira mpeewo mu baba b'abisiraani. The poor people are so full of curses. Ono ye Nampeewo Margaret. Yes, she's called Nampeewo Margaret. Omukyala yeddira empeewo. Omukisa gwalina sigulabawo kakyanga mbaawo. Lamusa ku bantu babiri ku manyago. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Neebaza Mukama abakuŋŋaanyiza mwena n'abaleeta wano. Amanya Nampeewo Margaret era nga bw'obogoogedde. Neebaza Mukama era olw'obujulizi bwonna nga bwe bubadde. Neebaza Mukama ku lwa Musumba Jeffrey ne Bishop Kiwanuka. Okuteekateekwa kwe baateeseteese okwebaza Katonda. Neebaza Mukama baakola ekitundu kinene nnyo n'Apooso Meego w'erinnya. Ne batuuka okubanga basabira bba wange n'awona. Singa teyawona tewaali baddewo obujulizi. Bayibuli egamba nti olega ku birungi ne ku bibi. Naye mmanyi nti ekiseera kiri eky'omuyaga kyonna Mukama yakikyusa n'akijjawo. Mukama abawe omukisa. Kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Kubira Yesu mu ngalo